kati ekisinga tutawaanya kyogere kanange be bagola batakwata budde babi tubegayide mukwata obudde folusi twewayo ntusula ku mukolo gw'omuntu tosule waabwe w'omuntu yina naye tumukola ino nowe Masaka Watching this channel, my name is Morris Gideon Kawesa, a straight out at Aromatic Entertainment. Sawa zino ndichanja ku US Mall ku US Mall ngabo giraba ndichanja nzize kunoonyako ku bachali bange waliwo chali wange bwe bangambye akolera wano ndagala otambule nange male okumulaba ani akolera no ku US Mall. Dr. Morris Gideon Kawesa mwebale nnyo okubera nga muwagira film za Aromatic Entertainment each and every time, as I told you, mbeera ntambula okubalanga ndaba kiki ekitambula babangambye boboze no otambulira in between these buildings and then you pass mu makati gaabyo obiranga ate ogenda okulaba kiki ekitambula afande somewhere so ndi wano wengenda okubiranga nyambuka jakala kulaga amadaala ngeri gyoyambukamu okugenda ewachali waffe ogwenkugambye naye namusangayo ye chali waffe ekyoyo wengenda okubiranga nsalako olunaku olwaleero njagala otambule nange tambulire ddala twambuke waggulu Dr. Morris Gideon Kawesa each and every time mbeera nnoonya ku bachali bange okulaba nti bino biki bye bakola wa gye bakolera kiki ekitambula kiki ekiriyo abitunda atya lwaki nedda nze neewaayo okubeera nga nnambula ku bachali bange aba Aromatic Entertainment tambula nange netulabe ataani waliwo amadaala osobola okwambukira wano waliwo 2 means of like ways of reaching at the shop waliwo amadaala oba gwe atayagala amadaala osobola okukozesa lift osobola okukozesa lift yino wano osobola okubeera nga okozesa lift nojja nonyiga ku lift neyeggula noyambuka ali ku level 2 so osobola okuteekayo naye nga mwebale nnyo okuwagira film za Aromatic Entertainment mwebale kuwagira n'aba fans n'aba buli muntu akola mu Aromatic Entertainment. Thank you so much, we appreciate your support. Dr. Morris Gideon Kawesa katika tuambuke tugende tumugweko aliyo alright hi how are you? Good to see you. Mugambe ya ku US Mall. Mugambe ku US Mall, mugambe ku US Mall ekyanja. Chala sibo kazi abira achali busy kumacha. Tandikira kukola. Hi. Shadibe Fashion. Good to see you. Kubata onondozako. Ngamba iro chisyalira ko kono mwana Shadibe Fashion. Tula. Bulambuga Maze kulya chencha. Sinali enjali nnuma. Bakuletere. Soke mumpe chencha. Bakuitire omwana jale. Balite chencha. Omanyi boboze mba nene nawe olina okwefula nti erina okulya. Bakuletere kikatogo. Banetere yogurt. Munetera akatogo. Nga kaliko ekibumba. Banange kagedova. Ndi bwa munene nino sabe birungi. Banetera akatogo. Kuliko ekibumba nga kuliko nga kuliko yogurt ne minute maid jole doze biwulide mpulirawo wansi kulyotya ndi bulungi ogamba Shadibe Fashion buli joli eno nga ndi eno thanks okubalaba we balikola kusimba omukyala ojjanga obugulire ku bintu ebirina kukola yati twamnesi bungi omukyala wewaka nze kati kale it's okay otandikiddeyo otandikiddeyo osaze otandikireyo kale nina essaawa eno nungi nnyo omwami kano kateekawa kano kati nina essaawa nungi nnyo omwami weeko osobola omutwalirako otunda amasaawa ojja ontwale bannaye mbirabeko nakoma otunda ngatto nazo ntunda nayongeddemu n'amasaawa kati omwami osobola omutwalirako n'alabako mwami gy'omugulireko nga nange bwengenda ogulira omukyala tewali mutawaana nja kumugulira ali atya omwami kyali talina buzibu kakutereze kano talina tabbo yeeyagala obulamu bulungi tomulaberako nnyo tomulaberako nnyo naye nga gyali Shadibe Fashion oli otya naye we tuli wano no bad kati wano ekifo kitunda ki basically oba kiri about what wano tukola makeup tutunda jewelry tukola installation za wigs zino zetuba tukola
tukola ebintu bingi tukola ku bagole abaana bagenda ku mikolo okukola obutonotono oba oyagala agendako kakate oba kwetega genda nga tubikola tuleko wano n'okwetega oba oyagala agenda kwetega bwejja nga tukuba ka simple makeup ng'ogenda kano kenda tukali simple like basically kiki kyokola basically tukola makeup ow'emikolo oba kwanjula mpaga biki byonna tubikola nonayise owulisi like client agimuzi bawalking n'omukolako n'okutunda giwaidozi olaba ebitutuuku twamwongeddemu earrings necklaces pini ebintu biyitirivu nnyo omanyi ba celebrities ebiseera ebisinga mukola businesses zino akasente ne mukongera nnyo waggulu okusinga ku bantu bana abatali ba celebrities kisinziira ku ki osinziira ku kino ogamba nti no quality yange eri bweti ne bweti first of all tusinziira ku brands ez'okozesa brands za makeup zetukozesa naye nga sigamba nti tuseera kubanga biseera ebisinga woba oseera omuntu takomawo abafiirika twagala nnyo ebintu bya layisi naye waliwo ati ne layisi asooka ogula layisi ng'agenda kugula buwanana aga nti layisi agula buwanana okola ekintu nga kiri standard obanga kirungi nga kimala kat prices zaffe ziri as cheap as you can think. Very cheap. Not very cheap, but ekisaanidde. Yes. Well, njagamba very cheap omutaloze nti kameka tukola kakomenta. Of course. Yeah. Yes. Like prices nga zisaanidde ng'omuntu wagiwulira mu matu temuwawaza this makeup omutwala etaano 80 oliwe guba mukolo mubukinga n'omunakula ekyayagala oba yagala yo omukoleko ne metron we oba yagala omukoleko ne ba bridesmaid kisinzira package gy'aba ayagala package tuzirina mu miwendo egy'enjawulo. Waliwo abalaba firimu za Aromatic Entertainment ne balaba nga munyumye nga you guys are looking good abawala abasinga kila ntoda gwendagirira. Hello otuse wa mukwano jangu ku level 2 soon you're welcome. Yeah. Oh, thanks for coming. You're welcome. You're gonna call a makeup? Yes. And circle a long lashes. You're gonna simple. Come for that. Kasoma tusanze okulaba. Kale mkwano. Ebale kiji. Tubale kuwagira zoo makeup. Okay. That's very nice. Shadi. Yes. Ebale kubanga ononako ba client okimanyi ebiseera ebisinga nti bafuna client just yabeera bubeezi biri n'atuma abaana geno nonere client nyuma nnyo client ebiseera ebisinga waliwo omuntu ajja nga ayagala gwe kati wabanga ayagala gwe kinyumira ne wange omukolako nga bw'aba ayagala. Okay. Anti kati mulimu naddala kati bana bali kati nga mwe bali mu celebrities mwe kati mumanyi ko tikamukiga ekibulinze ndi wakabi celebrity leete emmere ku tebo okitegedde kati webali kukitegedde teleeta bwekyo kimanyi weeragira ku bantu ate nga be bantu baffe tusa beeragirako at the end of the day be bantu baffe batuwa ssente olina bwobeeragirako. Omutashadde Fashions atuli wano ku Zoo Makeup Studio ekola buli kimu ekola makeup ng'ojjako ono makeup omutono gwokola nti noba just agendako ku kaddina kati ngono client gwofunye just agenda ku kaddina okola makeup like nti n'okwata omukolo oba mbaga mikolo tugikolera ddala olina kubukinga ng'ogenda okukola okwanjula oba nakubukinga ng'ogenda okukola wedding ye era okubukinga nti oba lunaku lulamba oba akwagalako just omukoleko ku makyawuka mugende kisinziira ku package yammwe gye muba mwasazeewo okukola era aba kubukiza olunaku lulamba oba ojja kubeerawo bino nagenda nabeera ng'azina natuyana nakomawo n'omukubakubako era natuuka okudde nga ka makeup kateredde bulungi bookings tuzikolera ddala kuba tuba njagala nnyo omuntu nabukinga aliya nensevinga date ye bulungi namanya nti kati eno date eri booked naye omuntu ayinza okujja nagaa nti omukolo gwankya ate olwedde baddewo olweddewolinawo ali bookings ezo ziba nnungi naye omuntu waliwo kati client gwosobola okufuna nagamba gogenda okunkolako ku my introduction naye nandyagadde osooka onkoleko pre
eddabe bwenafaanana Preach oluzungu olwo pre makeup kategeeza nti osooka omukoleko before like a week before kale ebanga trial alabe face ye bwegenda okubeera makeup shades zagenda okukozesa eyeshadows oba lipstick okusiza ne gweza abagenda okukozesa ne eyeshadows and every eyeshadows chechi eyeshadows ekala ziteka ndo waggulu w'eriiso kati mulimu makeup gwendaba ne bakola makeup katugeze ngo kati gwenga boli wa brown ti makeup bakoze makeup akutuddeko ni waliwo makeup gwolaba oli ne bakola makeup nga wano alinga kinzaali n'obulaga ate bwa black yankulage wano ala mu foundation tulina mu shades ez'enjawulo olaba nti neri bright ate neri dark kati ku muntu nga mweyo tusobola muteekako ate no kala bagenda kuzikira kati waliwo n'omuntu nga wakataketake nga weetaaga okumixingamu okwate shade eri black neri light no mixinga noba nga osobola okugjayo kala y'entuufu shades zitubeera nazo ez'enjawulo kati nti no yanjawulo kati zeeno okusinziira ku kala yange so agyeteekako eri too bright nga ya brown ati ya brown naye si shade yange nze sirimu erunyonyo kati ate ne besobola kuntulako bulungi nti yes ya brown nyonyo obeera oba kati fe bayita batya bakataketake kati ekitegeeza gundi ezo eyeshadow ono bw'ati ndaba eyeshadow yo tubeera ne shades ez'enjawulo kisinziira ku muntu ky'aba ayagala buno bonna bu eyeshadow kati ekitegeeza Shadya omuntu nga tonnamukolako nga client azze nga tonnamukolako kintu kyonna osooka laba face ye n'osoma skin tone ye ate ne face zennyini omala okugamba nti omuntu ogenda mukolako makeup tulina betusooka oteekako ebitagenda kwonoonako makeup onayonoona skins z'abantu osooka n'ogizimba nga olaba nti ozimba ennyumba sikako osirina byoso obeera ozimba face osooka n'okateekako omuntu aleme kubeera nga foundation omuteekera ddala ku skin ye direct kuba ayonoona skin ososaako kano ososaako kano face nerema kuzimba face no si kuzimba ne wateekako foundation tagenda direct ku skin yo kati ng'olwedde bawagizimbye olina by'osoosaako foundation yaleme kuyingira ddala mu pores zo kati kano kekaziba skin pores foundation aba nga takwonoonera skin Shadya ekitegeeza emirimu twasoma bisomo mune tusakola makeup nga tomusomi oba olina okusooka n'omusoma n'omanya skin z'abantu bulungi otherwise oba ojja kwonoona abantu space zaabwe oba ojja kwonoona akati no mbadde simanyi Shadya ono nti yasoma ebintu bino naye nga okyali ku Morris Fashion Morris Jordan Sky Media thank you so much okubeera nga otulaba ate nga program eno yogidde bannaffe aba Morris Fashion abakugamba balina engatto zonna okuva ku ngatto y'omwana omuto paka ku ngatto y'omuntu omukulu ddala tuli mu kiseera ky'abaana kudda ku masomero engatto weeziri mujje mugule Shadya Fashions kalaba ka primer nako kateekako skin before nako kakola ngeri serum oteekako ye serum omwana oteekako ne kano ka primer oli wadde okuba foundation nga bw'oyagala Shadya nina omukolo nina omukolo katugeze buli mu December njagala kubeera nga mbuukinga Shadya ajja nkoleko nina kubuukingira mu kiseera ki kisinziira gwe engeri gye weeteeseteeseemu waliwo omuntu kati ng'agenda kukola omukolo tuli mu 2025 ng'omukolo gwe gwa 2026 naye ng'agenda kusooka asasule ba service providers be buli omwaka nga yeewala bino okusasula late zibuze kisinziira gwe neteekateeka gye baweeteeseteeseemu oyinza n'ogamba nti kasasule omwezi before a month before n'osasula kisinziira ku budget yo ne program yo waliwo
companies ezimu ezikola makeup kati nga naye bwokola nga bakugamba nti katugeze ogenzeeyo oyagala kukolako makeup ku mukolo gwo naye nga fee bagenda kusaba $2 million ng'olyo akugamba nti nze wange bw'ojja nze ngenda kukolako makeup olina kusasula halfway of the money nga deposit ndaba nti oli serious ate ne waba olinagamba nti olina kulekayo 20% mini ku $2 million wakiri olina sasulako kale $1,000,000 okulaba nti oli serious kati ebyo olumu biremesa ba clients oba olumu aba okubalaye abalina ebintu bingi ebyokugira kati wano kiri kitya mu booking yawo with booking oba olina okudepositinga yes deposit is a must olina okudepositinga nemanya nti olunaku lwonsabye sigenda teekako client naye obeera nga tosasuddeeko kindeetera okulowooza alina omuserious we wamwera wetusinga ofunira challenges nti omuntu yasasulako deposit ne mukkiriziganya asasuleko tugeze 50% n'ojja ku mukono n'omugamba akusasule n'agamba ye ate tonnankolako ate ka tuyagala nsooka ensasule n'oguma n'omala omukolako omala omukolako n'akwetolooza n'akubuzaabuza ng'ate omukolo gwawedde dda n'akuluma kale sente zo n'aziruma n'obeera ate gwe n'ofuuka omubi ng'omubanja oba okitegeera anti ba client abo teriyo customer ayagala mugamba nti sasula tu zero ati tekiriyo naye nga kikyandibadde ekirungi however much tetukikola naye ate wekanga nga naffe batulumya okitegeera mbagambe ba client baklayenti baffe abalungi tubagala nnyo naye gye mukoma okubeera nga mutuluma obusente obutonotono obusigalayo oba ennyingi ezo zezita bizinesi because bizinesi yonna okusigala nga esitandinga nga ekyaliwo ze sente ezo zetufuna nesigala ng'osobola okulaba product nti weeziri ebintu ebibadde biweddewo ebiri ebikomezaawo ayagadde akatu akalungi akasanzeewo ne bizinesi gyokoma okubeera ng'ogijjamu sente nga tezidda efa kanyagamba gundi yagwa naye nga mwe mwamusuula bali bakulumyeko shati abaana gye bali eyo akwetolooza n'okoowa n'onnyonnyola entuyo ne zikukka ati mukolere kintukubuuziza ndabye ng'okyogeza obulumi nga kiraba nti no kyali kikutuseekokko kiruma kati wano omuntu gwe soosanga nti abadde mukwano gwo ng'omuntu nayagala akusapootinge nemu endinga up nga ti business eyo nonyo mukwano I know oba se kyo ng'oli mukwano gwo ng'ajja n'agamba nti munnange sirinamu kasente nkolako just simple makeup nziruke najja n'omukolako naye nga lwafunye sente ate agenda wa mulala that's bad that's very bad nti mu mbeera embi lwatalinamu kasente lwakwetaaga bw'oba kyaliwe lwajjera n'omukolako era akujjukiza n'okujjukiza naawe oli kyali wange naye ate lwakafunye n'agenda ate awalala newebuuza obwakyali butuyamba ki nti ate mukwano gwe yali badde asooka okujja okusapooti kubanga ayagala otambule okole maaso ate lwaba akola ekyo ekyokuba nti naate abanga azze emabega because naawe oba omubeereddewo biseera byakwetaagiramu ate ye watuuse okugamba nti naye kaakuwe support natagikuwa ekyo nno kibi mbakyali baffe mulina okwetegereza ate bayirawo ebyo ebintu gyebiri ate bingi gyebiri biyitirivu nnyo omuntu golaba nti ye munno ate omuntu azze nga strange ate naakubeera client ate ye naabeerayo client yes namugjamu n'omukwano kozi nfunye nnyo abantu bangi banaye ba client tubeebaza nnyo abajja nga mutulabidde ku TikTok mutulabidde ku platforms ez'enjawulo kati Morris just know abantu I'm appreciative sinatuuka wendaga but I have big hopes like you olaba wolaga olabawo omuntu namugamba nti siri mu tawuni ndi kyanja najja kozi aba akutegedde yes nti ekintu kyokola kirungi naavuga naavaayo najja do kiri ekya anyway nsirikiriddemu kiri ekyabafrende ate nga no kinyizeemu ate nga nkimanyi nti no gyekiri era bakikola bangi nange baali bakinkozeeko ku Morris Fashions waggulu sijja mwogera naye just yakinkolako naye manyi bw'onolaba vidiyo eno ejja kimanya
Lwaba talina ssente ajja lwazina naddukirewo mulala tate ebintu bye si birungi kitegedde naye lwotalina biba birungi so bafriends baffe si mwenna but some of you abakikola nkirekeraawo nti bwe mba ndikyaliwo mmanyi naawe ogenda kunsupport nga kyekinyamba business yange okukula. That's why we are friends, because when muva mu friends ne mufuuka ba relatives. Kyabbe omuntu ali bweru ali outside the country naye Christmas etuuse Idi etuuse ennaku enkulu bazituuse oba si n'ekyo nti oba Idi banaku nkulu ki naye ayina katugeze ayina omukolo ye ayinza obutasobola kujja kwepakira kuva US kuva London kuva Dubai kuva wa kujja kubeerawo naye ng'ate oba oliawo ya providing ebiri ewaka ya providing ekyewaka omuntu oyo ng'ayagala kusupportinga Shadia naye ng'ali bweru naye ng'ayagala kukola ku maama we ali wano ayagala kukola ku taata we ali wano ayagala kukola ku baaba we ali wano ayinza kutuukirira atya n'omukolako bulungi kati ekisooka byonna okuntuukirira social media account gye ziri eziri Zoo Makeup and Beyond ye username gye tukozesa era n'ennamba z'essimu kweziri bulungi nnyo okerako ku TikTok Instagram Facebook Zoo Makeup and Beyond contact zibeera ku you can contact me ate singa omuntu gweyagala tukoleko tasobolera kujjawo tusobola omutuukako w'abaali. Are you serious? Yes, tuba tusobola okutuukako w'abaali. Wow, chungate kyamaanyi nti customer batasobola kujja kyanja just we arrange the tulaba costs za ntambula ne tumutuukako na w'abaali kano ndi Nansana ndiwa ne bwaba Masaka tumutuukako ne bwaba Masaka asaba nga ali mu Uganda bwe tunaagaziwa inshallah nga nesi tufuluma inshallah toli Dubai nga tugirinnya ng'akanyonyi tukalinnya ekyo kyangu nnyo kati kati olusinirwa entambula ng'olusingenze byange naye nga waliwo agambye jangu tulinayo kapate bwe kati jangu ne makeup olina okunkolako togenda n'okuba ekicuba n'okuba ekicuba nopakinga baaga zo bulungi equipment zonna nozipakinga noteka mmoroka emabega oli nasasula ne transport yo nasasula tiketi y'obulungi nnyo ng'ekikututte mukolako kozi waliwo oli ng'agenda kukola omukolo guli simple okusinziira gy'abaali oyingizaamu tiketi awo biba byanyonyi kati waliwo omuntu yafuna obutuuze tugeze mu America oba ali UK naye ng'ayagala goba okuwa alina omukolo guli eyo naye ng'ayagala goba omukolako ebyo bintu bitono nnyo gye bali akoyi ayolenjinga bulungi nnyo visa yo tiketi yo ng'ogenda ng'omukolako ng'omukolo gubeera colourful nnyo nakiggwa ng'okomawo ng'oyirira bana okujjako nga mwagala njige makeup naye nange banaye engatto nzireetera ddala US nzireetera London banaye nange muteeke mu tiketi engatto njireete gituuse delivery ngo nyine ojereetere bakuteeka mu tiketi n'ogenda US n'okola makeup n'odda ngenda kuyiga makeup okujjako nga mugenda kugula engatto nange mutandika okunteeka mu tiketi nzireete babikole obusonga butono. That's very nice so ekyo kyekiraga nti nno Zoo Makeup Studio tetudde wamu just buli wamu etambula. This is just nga onoga nti omuntu olina office olina address location. Yes, location. Okay. Nenga tuli mobile oba oyagadde omuntu tukako bulungi nnyo ne gadget system zibezibera. Tete waba kwekwata mwate eyo wali enfufu mwate eyo ebinnya watuuse dda mwate ye nakabuke wa King Saha smile mbwe simanye enfufu kati watuuseyo dda King Saha nga tukola ku mukyala we nga kigwa. Oyogedde ku kyogamba nti no kiri ekya ticket ekyogedde bali beba covering beba catering most of the time kati wano Uganda ndi Masaka ndi Jinja ndi Bushenyi njagala Zoo Makeup studio yebenkolako ku katugeze nti okunkolako eri milioni emu oba milioni 2 zokka ze mba ntegeka oba ntegekeyo na mafuta go video bado gamba service fee kati aho wenyina abantu abasinga bebasinga okayanira mu mafuta kwati lwakisa mafuta nenga webuze naye jagenda okuva agenda ko transport era okutuuka yes naye ate omugamba nti akwa transport omutuuke ko bataka ya
kitegeza nze manyi okudelivaling engato oli nonga nenga naye okutuuka mu kibuga netaaga olinyawo kaboda bavugewo amafuta ge naye okuva enansana yalirinyeewo boda kati ate 5 ze yalikozeseza okuva enansana okutuuka mu kibuga era nange ze musabye naye tayagala tezisasula kati awo gwe waba watya tubiteesaako before I stand up. Yes. Ega munange okusinziira ku distance ndowooza kino kye kijja tukolera. We agree or we disagree. Okay. Yes. Okay. Egamba kino kijja kukola oba tekijja kukola. Okay. So si sente ezo ziba bali wa service fee. Yes. Kati bwe kikola nga kino kigasiwamu olabanga nze akusedde. Egamba service yange eri bweti. Tetulaba okusinziira weeyagala nkutuukeko transport wameka atuukayo baako akatonotono kogatirizaako olw'onoolaba ng'omuntu bambi yabadde muntu wo naye kati omukolo gyagenda okukolera wala n'ogamba kale sasula like half and a quarter nange nkutereko kakoota omanyi n'okubongererako n'omuterako kakoota gabadde muntu wo Shadya omutima gwo ogenda gaggawala kubanga inshallah kubanga bw'obanga client sobola n'omuteerako ati kitegeeza okuba client kitegeeza okuba kuba naye abangi oza makeup artist tuli bameka bayitirivu naye lwaki olowooza abuka bali najja ku ggwe the best service ate ng'omuntu aba yakutegeera kyekibuuzo ekibadde kiddako nti ba makeup bangi mu nsi nsonga ki gy'oyinza okuwa client n'ogamba nti nno ziri makeup studios zonna azireke ajje ku zo makeup studio is what you give is what you give omanyi ng'oggyeko n'okuba nti omuntu okozesa products ennungi ku muntu n'omukuba makeup ng'omulaba mulungi nnyo ku muntu waliwo obwo obutonotono abantu bwe bakwagala koti omuntu azze omuwadde keya omufuddeko enjala emulumya omunoonyeza ku kyokulya n'afuna ekyokulya akusanze oli bize n'omuleetera naye okulinda nga tekimuluma muli okitegeera yes engeri gy'okwatamu omuntu obwo obuntu obutonotono bwe tugenda tugattagattako balimukookera nakamayekana nga bambadde yaba Nigeria n'okwataawo ekiggologa ogeki byaba Nigeria ennaku zino bye biriko ku mikolo egisinga komwe bituleeta tumanya kiriko tetuleeta kati yagala omuntu ajje akikusabe nga tekiriiwo kati bye bineeno byangusokompeyo kimu ola kati kino kitambala yakusula mama Naaki ojja kusula mama Naaki abeerewo bulungi jangu wana kati olaba waliwo engoye z'Abanigeria baba olusinga bakisibye nga kireesu oba nejjanga ya kaavu dresses ez'enjawulo otuluziraba nayo photoshoots z'enkola okolamu photoshoot ebyo wamma kyekino bwebityo kati ebyo omuntu ajja ng'ayagala photoshoot oba ng'alina mukolo gwe ng'ayagala kuveiringa bwebityo eby'Abanigeria ng'obireeta oba oli akuyise ku mukolo ayagala wiigi togirina ffe tuba ne wiigi ezo ez'okuinstolinga zino wig eziri installed already teba installed already wabula ffe tuginstalling emuginstalling kati omuntu akwita ku mukolo gwe nagamba njagala kuinstallinga wig njagala nakukola makeup kati oluusi ayinza osanga ng'alina wiigi eyiye oba nga talina kati waba talina tetuba nezaffe human hair zitutambula nazo tetugisetinga bulungi jangu nnyonnyola abantu tetugisetinga bulungi nnyo wiigi ku butwego tetukola ne makeup byonna service tuba nazo oli waba alina eyiye welankudu waba talina ffe nga tugenda n'eyaffe nga tumukolako ne wiigi human hair wabazze nga badde alina waddukako biki tuzipangisa ola kati zineeno zo zakupangisa bupangisa nti alina wadduka ku mukolo alina ka birthday enviiri ziri bulala nayagala tumupangise nga bamuteekamu akaswayire speedi ng'afunayo wano wiigi emu ng'agenda ng'agiza soke twogere ku ogemaachoma kati ogemaachoma abeera atya ojja kunzisa kati ogemaachoma abeera atya bade njagala kulagako ku bifaananyi obidabe omwana Shadibe anjigiriza n'akayimba ogeki kyoma obirabye bwe biti anti kati ebitambalo kiraba
zino engoye z'aba Nigeria ziraba kati enaku zino ze ziriko naddala ku mikolo teriyo omuntu kati akola mukolo nga takoze eno trend nga tayambaddeko ku ngoye z'aba Nigeria yeriko kati ekintu kino oli ajja n'agamba nze njagala ki Nigeria kati n'omulaga ebiriwo n'alondako basekyo ng'alina ebibyo wali omuntu ng'oledi aba yapansiza dde ebibyo n'ajja nabyo kati ffe tumustayiringa ne tukola ne veiling ez'abasiraamu tunula mu kamera but sweet abasiraamu n'abatali basiraamu bonna tubakolako oli ng'alina omukolo nga muwala musiraamu ayagala kumuveilinga kameka tukakola ne tukola ne veiling ez'enjawulo nziba n'empira njagala nambalageko mubirabe bulungi sembera tubalage olaba kati veiling bweti ezo bwezi tuzikolera ddala olaba tuno omugole aba musiraamu obulaba omuddeeyo mwesubye kati ono omulaba aba mugole munyarwanda munyankole nona tubakolako ina naye tumukola ina ono w'Emasaka Marisokokasa ina w'Emasaka ina w'Emasaka oka ama ina siwe ffe Masaka ama ina siwe waffe kale tugambe gye yatandikira naye kati waba w'Emasaka kati okkiriza nti w'Emasaka ate omwaka osanga bikoola ate era ina waffe kati yakyukamu gwe nakolako ina Morisi wesiganga ne ina mwana mama nanga anti nze nakola ne baganda bange abawala kati nga bye bakola nange bye njagala okukola kati kale nesigako ina mama nangamba bigyeko anti kale oli mulenzi lwaki wesiga ebyabawala okubijjako tebafuuka olutalo ate nga kaali kaku nga ntambula nti kati fe tukola ono wokukola omukolo ayagala mukola ina n'omukole n'omukifuba n'omukole n'omugongo n'omukole n'owe nalaga wano namusakako amanya ga bbaawe kitabeerawo bekoze ebintu bannakampala ebyo byonna bikola exactly fe tukuwa obudde nga mukolo gwa ddi tugamba ina tumukola ddi tumukola pre natulako bulungi aka pre ako oluzungu lungi tumukola before era luba luzungu tumukola mukusooka tumukola mukusooka netulaba nga bwonooba ennaku ezisooka natulako bulungi kugamba tutuuka okukolako ebisigadde oyinza n'okwekanga ne installation ya wiiki tugikoze ekiro before omukolo ku makya kati ekisinga otutawaanya kyogere kanange be bagola batakwata budde babi tubegayidde mukwata obudde fe olusi twewaayo netusula ku mukolo gw'omuntu nosula ewaabwe w'omuntu ye n'atuuka ng'agamba balina gye bagenda osooka simanya alina gy'asooka n'atuuka ku mukolo saawa ninga lwaki ate ng'ayagala opapya kugamba nyanguya ngenda mu kyaki nyanguya nsooka muzikiti omukolako nga mubutuufu naawe opapa kyokka ng'ayagala okoleko kuba bridesmaid metroni olusi metroni tanaana kutuuka bambi kyo batukozesa bubi kinyuma nnyo omuntu oba weewaddeyo n'omuwa obudde naye akuwa obudde omukolo gwe gubeere gutambule bulungi nga nawe omukoleko ekintu nga topapa omuwa obudde bulungi yogera nabo bagambire ddala bannaye baclients baffe bagambire banaye tusiima naye ako obudde mukaterezeemuko obusezeewo nti munnange ogendagenda mu kyaki ssaawa 3 keera tukole osi tulina nazuuka ssaawa 10 mekapo ono gyokoma omututeeka ku feesi yo ojja kumukutuula ojja kumukulabika obulungi the more you give yourself time the more you get the better result muteereeko tuwa obudde nga tusize wammwe nemba nze nkwata obudde naye nze sirwawo Zoom Makeup and Beyond toligiyita nogamba nti watujja tusereti tekiriyo ogukiima ekyamo alina colors meka sinzira colors yagala katala waliwo eya black lwakati zino just engeri gye zitayononeka zenteeka ku display naye tubeerawo ne colors ez'enjawulo colors ez'enjawulo and of which waliwo oli naye ajja ng'alina eyiye era tugikozesa ne kati fe tubeerawo nezaffe enkesi bw'obanga gw'obadde tuyina n'ogenda n'eziba ziriwo kati olaba waliwo ne kanoko sika ogeti kanoko osobola okuba nga obadde okoze kaveireko tugambe nga kana n'okateeka ng'okoze kaveiro oba nga obadde n'obuviri bwo nga bulungi n'okatuuzaako n'okatuuzaako obutuuza kaswaga kyambulago okiteekako kisinzira engoye ez'obuyambadde mukuwa tekikutuga tekituga ebintu by'abakazi gwe nga twemuula n'obuntu kati ne kino kigenderala ku ogeki anti obuzibu ndi mumpi
Ochiraba? Okay, chumako. Ochiraba? Abagore babera nabyo wawuliranga nakabugumu kamukutine. Nga yewiji. Na musanyusa. China nembewo nyingi ola nange yange. Chiwulira. Yetagayo omukazi nga abeera nga akimpujjako buli kaseera. Kama mlete. Okay. Nenga tuchali ku Morris Gillens Media. Thank you so much guys for watching. Tuli ku Zoo Makeup Studio. Tuli wano Kyanja. Shadibe ewa Shadia Fashions yali wano kubeera ngate akutuusaako bino ebyakabe. Nkyamusola ebibuuzo bingi. Shadia waliwo ebibuuzo byangambye okusoya naye. Bakwa tukyali mu program. Saagala kuyumbuuza kati tukyali ku business. Nchaga tukola tunda business. Shadia. Morris ngatunambuza ebibuuzo by'asaba. Ebibuuzo sigenda bikubuuza. Ebibuuzo sigenda. Buno obuntu bwe twabaletedde abaletedde ebikomo bibiro byanjawulo ate ebiri unique ebiriko kati obulaba earrings obuli simple n'ennene necklaces ne buno obw'omunyindo abawumula ennyindo tubeera nabwe kati Shadia obuntu buno nga ndi busy ku mulimu saagala kutuuka sobola bukola n'okakola delivery bulungi nnyo fe tulina abagayi abakola deliveries tulina ababoda abakola deliveries olina waba yagala nze bankaleeta kagisimbudde dda n'oginokaleeta nekaleeta Shadia okaleeta akwaka kostikala okuyongeramu tekatiisa nnyo oyagala abasajja alandika okwambala ebikomo ate lwaki basajja n'abakazi amaizdabakomuli earrings obulaba tolina ogenda buza okiholda tubeera nabo kano kogenda nako omukyala kamugolire nekwasa ki ng'obuntu tubulina tulina n'obuweta obugendera ku bikomo katolanga kano kenyamba kagenda ku kikomo kyo kati kati kalina bikomo naye waliwo kati bino ebikomo bwe biti birina gundi zaabyo rings zaazo mama pindi ziri luddawa ki alright abalabi baffe abalungi aba Morris Gillens Media mwebale nnyo mwebali ddala okubeera ng'ate mukyaliko bwetyo bwe tubadde olunaku olwaleero Nakalema Shadia oba muyite Nabadda mu customer care tetunnamalayo nno nkyangenda baleetera episode esembayo eya Nakalema Shadia ng'ayongera otunnyonnyola biki ebikwatagana ku makeup ate ayina n'obugambo bwe obusembayo bwe yali yagadde okukyalingako naawe ku business eno ya makeup. So bw'obanga wena oyagala kuyingira business ya makeup, bw'obanga obadde olina ekirowoozo, bw'obanga